Abooluganda omukama mulungi obudde bwonna omukama mulungi era sembeera zeewaawo. Amannya n'eddoboozi Nakati Annette omusomesa w'abatuukirivu bannange Yezu tusaasira twatulwa ekisa. Njebaleko mwenna abali ku guruupu brother tukweyanziza naye oweereza message twali tukyaliko bize twali tuli mu kusaaliza akawungeezi. Kati nsaba ntandike n'ekitono ennyo kyensobola okwogerako ku Mother Mary ku bifo byalabikamu n'abantu alabikidde n'ekibuuzo ekirala kigamba nti Bikira Maria agenda mu ggulu ng'alina n'omubiri gwe yasooka kufa byali bitya. Abooluganda nsaba mumpulirizeeko mbaweeko ka message katini ku ebyo. Okay. Ekibuuzo ekisooka kye tugenda osookerako nti Maama Bikira Maria yafa oba yagenda mu ggulu n'omubiri gwe nga mulamu nga Eliya oba nga Enoka betuwulirako abo mu Bayibuli. Ekibuuzo ansa eri nedda. Bikira Maria tiyagenda mu ggulu ng'ali mulamu n'omubiri gwe nga bwe tulaba Enoka nga bwe tulaba Elijah. Bikira Maria yalwala n'abeera n'abatume be naddala John the Beloved oyo John omwagalwa ennyo n'amujjanjaba obudde ne butuuka Maama Bikira Maria n'afa. Bwe yamala okufa omubiri gwe ne guvaamu akawoowo kangi akalungi akabuutikira ekyalo kyonna abantu nga beesomba nga badduka okuwulira akawoowo ako nga bakagoberawo gye kava nga bagenda otuukako nga batuuka eri Maama Bikira Maria we yali bamuganzisa omubiri gwe ne bamukungubagira ne bamuziika era yamala mu ntaana ennaku 3 ng'omwana we Yezu n'alyoka atwalibwa mu ggulu n'omubiri gwe. Era abantu abatwalibwa mu ggulu n'omubiri gwabwe nga bamaze okufa ne baziikibwa ne bazuukira ye Yezu ne maama we Bikira Maria. Kye kibuuzo bwentyo bwe nkisobola ekiddamu. Ekibuuzo ekyokubiri nti bifo ki Maama Bikira Maria byalabikiddemu era bantu ki? Bikira Maria agenze ng'alabika mu bifo bingi nnyo nga bw'okiwulira naye nga batusabyeko 3 ngenda kubawaako ebifo 4. Ekifo ekisooka Mother Mary of Guadalupe. Mother Mary of Guadalupe eno Guadalupe eri mu Mexico. Mother Mary wa Guadalupe yalabikira omuwala gwe bayita Joan Diego. Mother Mary yaapyalinga ku mwana ono physically nga bw'onoolaba Nakati Annette ng'akutuukako. Joan Diego was newly converted to Christianity in 1531 mwaka gwa 15 31 December 9th. Yamulabikira emirundi 3. Yamulabikira nga 9 n'addamu n'amulabikira nga 10 n'addamu n'amulabikira nga 12. Ono omwana Joan Guadalupe yali muyindi. Mwana yali mulimi peasant farmer nga yeerimira ng'abeera eyo mu America mweyo nati Mexico eri mu America. Kati omwana ono yagala nnyo Maama Bikira Maria. Kati okwagala nnyo kwa omwana ono kwagala Bikira Maria n'amulabikira. Naye what make matter worse oba ekyewuunyisa ekitwewuunyisa ffenna nti omwana ono yafuukirawo omutuukirivu. Era batugamba Guadalupe is the most visited landmark in America. Every year more than 20 million people gather in Basilica. Nga bajjukira ebice ebyaliwo nga Maama Bikira Maria alabikidde omwana oyo Joan Guadalupe. Yali mwana muto nnyo, Bikira Maria n'amwagala era omwana yanaafuuka omutuukirivu. Ekifo ekirala n'omuntu omulala Maama Bikira Maria gwe yalabikira tusoma ku baana bano 3. Francisco Jacinta Lucia Bikira Maria we Fatima in Portugal on May 13th, 1917.
Kati bano ba Francis, Jacinta ne Lucia bali baana bato era bali baana balimi. Naye Bikira Maria balabikira nnyo era ng'ajjira mu kire ng'ayakayakana ng'ajjira mu njuba eyaka yalabika mu mirundi mingi nnyo. Naye maama Bikira Maria ono we Fatuma kye yagamba abaana bano abasatu yakubiriza abaana bano basome nnyo essapuli n'okusoma eno essaala eya Yezu etugamba Yezu waffe tusonyiwe ebibi byaffe tuwonye omuliro ogutazikira abantu bonna batwale mu ggulu naddala abo abasinga okwetaaga obusaasizi bwo. Nga Bikira Maria obudde obwo abantu bangi baali bagenda nnyo mu Geyeena ng'abantu bazikirira nnyo era yalabikira abaana bano basome nnyo essapuli eyo basabire nnyo abantu baleme kuzikirira kufa n'okuzikirira ate n'okutaasaawo ezo entalo za Sametalo ezasookera ddala. Bikira Maria omulaga tugenda okwogerako yalabikira e Rwanda nnyina wa Jambo Kibeho Our Lady of Sorrows. Bikira Maria no yalabikira Alfonsini, Natalia ne Claire nga 28 Novemba 1981 abasinga ndowooza twali tugenda kuzaalibwa banga tuzaaliddwa egyo emyaka giri kumpi wano. Era ye Recent Press Bikira Maria gye yakalabikirako ey'amangu ddala. Naye no Bikira Maria ow'Ekibewo yabagamba abaana bano kubanga baali bato batineja basoma mu sekendo tebabitegera bulungi naye yabagamba bwati she was foretelling them the war which was going to come if they do not change their bad behaviors like violence, hatred. Yali ngejjayo nti abaana abo singa tubakyusaamu ne babuulira abantu bonna nti ne baleka egyo emize emibi egyali egy'amaanyi mu budde obwo mu nsi yaabwe ey'e Rwanda ebagenda kuliza butingamu genocide era kyova obulala bagamba London genocide. Bikira Maria ono ow'ebibonyoobonyo omusanvu era ebibonyoobonyo ebyo obulala bogerako ti Bikira Maria ow'ebibonyoobonyo omusanvu essapuli eyo yasinzira nnyo ku kulakirwa kwa Bikira Maria ow'Ekibeho era n'okuva kati endowooza bya Bikira Maria ono tumwogerako ebintu bingi nnyo. Kakati Bikira Maria ono w'Ekibewo wansi tumulaba ng'alina ekimuli nga kiri mu different colors ne white, blue, green. Naye nga tulabamu ebimuli ebiwotose, ebimuli ebirabika obulungi n'ebimuli ebiri awo ebiti ebikaze. Bikira Maria atugamba tulina okuviira ddala mu mpisa zaffe mbi. Tulina okuva mu bwenzi, okwesosolamu mu mawanga, okulwana entalo, prejudice ebyo, hatred ez'amaanyi, obutasonyiwa. N'atugamba ayagala nnyo emirembe. Twebulire nnyo ku bibonyoobonyo by'omwana we naddala ebyo ebibonyoobonyo nkolaba nti empirima yamufumita omutima obulanzi bwa Semewo bwamumenya omutima. Bikira Maria n'abigumira okuwanga nk'ogenda e Misiri gye bagenda baali tebalinayo omuntu yenna gwe bamanyi ne bagenda okulwokuba nti malayika agambe badduse omwana Yezu. Bikira Maria ono w'Ekibeho tayagala nnyo okulaba ng'omuntu atta omuntu bayiwa omusaayi ogutaliiko musango. Bikira Maria aliko n'omwana we Yesu mu kkubo lya Kalivaaliyo n'atulaga nti bwe tuba tulina ebizibu tumwekwateko oba yasobola okubeera n'omwana we Yesu okuviira ddala mu Getesimaani n'atambula naye mu kkubo lya Kalivaaliyo. Bikira Maria yalowooza okutaasa omwana we Yesu aleme okufa ku musaalaba n'ajjukira singa ataasa omwana Yesu oyo n'atafiira ku musaalaba abantu bangi bagenda okuzikirira. Kyova olaba Bikira Maria yagenda n'olugendo lwonna lwa Yesu paka Kalivaaliyo paka ku musaalaba. Bikira Maria ow'Ekibeho atugamba mu mbeera zonna ze tulimu ze tubonaaboneramu ze tukaabiramu amaziga tugumire ku ye tugumire ku mwana we Yesu tujja kuwangula. Ono maama Bikira Maria ow'Ekibeho naye akabi kali mu kulwa singa tetukola byaba atugambye ono w'Ekibeho. Kyova olaba alabika akaaba ng'akulukusa amaziga nti naffe tugenda kuddamu tukaaba amaziga ge gamu ago gakaaba. Era n'atugamba bano ebyo bimuli balaba ebikaze bwe biyongobedde singa tuva mu ngayisa gaffe agabi tufuuka abaana abalungi abaana ba Katonda ne tuddamu ne tutojera buto. Mugulu bamalayika bakuita kabaka nafa bantu munsi zaffe tukuita lyanyaffe ekitiibwa kya Maria kibune mu nsi yonna tumweyune
atujune atwale myoyo jaffe ekitiibwa kya Mariya kibune mu nsi yonna tumweyune atujune atwale myoyo jaffe abalwala n'abadaga tumukunganireko anatukubagizanga eddembe linaddawo ekitiibwa kya Mariya kibune mu nsi yonna tumweyune atujune atwale myoyo jaffe ebibi byaffe nga bingi tugenderi Mariya yagonza Katonda nnyini okubitusonyisa ekitiibwa kya Mariya kibune mu nsi yonna tumweyune atujune atwale myoyo jaffe Mariya omutuukirivu omubeezi omwagalwa omulungi omuteefu asaanidde okwagalwa ekitiibwa kya Mariya kibune mu nsi yonna tumweyune atujune atwale myoyo jaffe. Era gundi era Bikira Maria Abanyarwanda bagana okuwuliriza ekintu kino ng'amaze okubabuulira ebbanga eryo lyonna kyova twalaba mu 1994 twafuna London genocide. Abantu bafa miliyoni na miliyoni ez'abantu babalandoza miliyoni nga 8 abantu abaafa ne wana abaddo abaaliwo nga mulaba Lake Victoria ewandeje emirambo olwaki nti Bikira Maria babaafa waterinze ekigambo oba inange ekintu kyonna kyatulabuddeko banange muleme gamba nti si bya ddala mukole ekyo Mama Maria kyabagambye kubanga yabeera mu ggulu obubaka ababugidde ddala mu ggulu ng'amaze okulaba ki ekigenda okola ki okubeerawo. Tulina Bikira Maria owa Lourdes, Our Lady of Lourdes appeared to a 14-year-old girl called Bernadette in 1858 in France. Bikira Maria ono yalabikira omwana omuwala muto wa myaka 14 nga bamuyita Bernadette mu mwaka gwa 1858 mu France. Bikira Maria yayagala nnyo omwana ono Bernadette naye n'amuwa etteeka n'amugamba mwanange Bernadette nkusaba osime ekinnya kigende deep mu ground. Ekinnya ekyo kijja kuvaamu amazzi ago gajja kuleeta obulamu ku bantu abanagakozesanga. Yamugamba bwati mu Luzungu. Bikira Maria owa Lourdes instructed Bernadette to dig in the ground nearby, from which came a spring of water with the healing properties, active up to this present time. Eno owa Lourdes gana amazzi agakulukuta mulaba Bikira Maria ng'akulukuta ng'aliko amazzi agakulukuta ago Lourdes mugenda ye France mujja kubisangayo.
era gawonya gavumula endwadde zonna tegamanyi kizibu kyonna ekiri ku nsi. Bikira Maria wa Kameruni, wa Kamero, tulina Bikira Maria wa Bijogoli, tulina Bikira Maria abalabikidde mu bifo bingi ebyenjawulo naye batusabyeko bisatu okubanza empaddeyo bina naye mu byonna bye tulina okumanya nti twekwase Maama Bikira Maria gwe mulyango gw'eggulu. Twekwase Maama Bikira Maria atutegeera tuli baana beddala baana ba kiraamo, ffe tuli baana ba kiraamo. Ate ekikwasa ennaku ze kambabuuli abali ku gurupu eno bw'oba omusiraamu ategeera Maama Bikira Maria mulaba akantu ako ke batambula nga basomako akalinga esapuli naye nga empeke zaabwe ziri wamu ye sapuli yaabwe gye basoma. Olaba abasadokisi bategeera Maama Bikira Maria okuleka bano abakafuna eddiini zino ezitanabaza nakuweza century zino eddiini zijja kugera naye nga nomwe muzitegeera be batandise okusoma bayibuli nga bagisulise nga bajjamu ebibagisaawo nga baga nti mutalumirwa nga talina kigendererwa kyova olaba bamuyitinga Maama Bikira Maria ne bamusuula ebbali. Naye nze bannange kambabulira amazima amatuufu olina jjajjaawo yafa, olina omuntu we yafa okwata ekifaananyi kye n'okyokya n'okikasuka n'okijja mu nnyumba nti kubanga kisiraani kikolimu. Maama Bikira Maria yalina otujukiza byonna Yesu bye yakola ate ye omuntu eyasookera ddala okuyigiriza enjiri ya Yesu Kristo gye yateekawo ku nsi. Era Maama Bikira Maria n'abatume 12 ye yabagumyanga n'abanyweza n'abakumaakuma ne babeera wamu n'abateeka mu kiremba kye n'abagumya nti baana bange mubeere bagumu kasita oli awangudde naffe tugenda kubeera bawanguzi. Kati awo ne neewuunya era nsi kyovola asaagala kuba mpaka za ddiini siwakana mu bintu by'eddiini. Bikira Maria Bikira Maria from A to Z ye mulyango gw'eggulu ye wankaaki w'eggulu ye kabaka wa malayika ye kabaka wa watuukirivu yatwala abantu abali ku nsi abali mu ggulu abali ne mu ne mu purigatori. Kakati gobote mu ebyo ebifo ebisatu wajjo tagenda kubeera mu nsi mwoli munoova mu nsi ogenda kufa jjukira yatwala abali mu purigatori bw'onoogenda mu ggulu ye kabaka w'eggulu. Kati gobona ogenda otya mu ggulu ng'ebyo ebifo ebisatu omaze okumumiti nga Bikira Maria tomumanyi. So tetuyinza kwogera ku Bikira Maria ntumumalayo naye atisiti ebitonotono ebyo baba owuliddemu naawe weekube ku mutima genda ku Google buuzaako abantu abakulu tuula wansi weefumitirize ku Maama Bikira Maria ojja kulaba ng'ebintu bikola ki tebisigala bwekyekimu. Kiki lwaki Maama Bikira Maria tumwekwatako tukimanyi kabaani ku ndongo ajja tutuusa ku mwana we Yesu. Yesu abeera wa? Yesu abeera mu ggulu. Bino ebyensi bituyigiriza eby'eggulu. Mu ggulu bamalayika bakuyita kabaka naffe abantu mu nsi zaffe tukuyita lyannyaffe ekitiibwa kya Maria kibune mu nsi yonna tumweyune atujune atwale emyoyo gyaffe ekitiibwa kya Maria kibune mu nsi yonna tumweyune atujune atwale emyoyo gyaffe abalwala
tunganireko anatukubagizanga edembeli nadao echitibwa cha Maria chibune musiona tumweyune atujune atwale mioyo jaffe ebibi byafenga bingi tugenderi Maria yagonza Katonda nyini okubitusonyisa ekitibwa kya Maria kibune munsi yonna tumweyune atujune atwale mioyo jaffe Maria omutukirivu omubezo mwagalwa omulungi omutefu asanide okwagalwa ekitibwa kya Maria kibune munsi yonna tumweyune atujune atwale mioyo jaffe